Webale nnyo okubanga ogenda maaso subscribing. Keep subscribing, keep sharing this video, give a like. My name is Waswa Emmanuel. We are always here to give you the best out of what you need. Yeah. Keep subscribing. As I told you, we are still changing some few things in our production, and soon we shall be coming in a very bigger perspective and a better one very soon. Things are going to be changing as usual, so I'll be giving you the best on our two YouTube channels. This one exactly was for Emma. But first and foremost, I'm taking this opportunity to keep thanking everybody who is joining this family through subscribing by hitting the notification button, so that you're always able to receive our notifications about the videos we keep uploading. Do it to the best. Okay, right here, let me start with political news this time around. This is very important for you to listen to. Gana mode getugenda okwogerako gava ku gabya bufuzi onaku oleggulo era ge mawulire agasinze ga trending onaku lwaleero. Omukulu abadde minisita w'ebyokwerinda nga ye mukulu General Elly Tumwine y'omu ku basajja abasinga okubeera b'amaanyi ng'omukulu General Elly Tumwine bamusenvudde mu cabinet reshuffle empya yazze n'afuuka advisor oba omuwabizi wa president ku nsonga z'ebyokwerinda. Tumwine avuddeyo n'ayogera ekintu abantu kye badde bamusuubiramu, era bangi ne beebuuza nti Tumwine statement gye yakoze yabadde ategeeza ki? General Elly Tumwine mu speech gye yakoze ng'asiibula ofiisi eyo yasabye mukama we President Yoweri Kaguta Musevveni n'amugamba, mukulu, mbadde nkusaba mu buwombeefu, ky'osaavinzeeko kimala, ky'oweereza ku bannayuganda kimala, mbadde nkusaba eggwanga olikwase abantu abalala, obuyinza obukyuse mu ddembe, tusobole okuba nga tugenda kukiddako. Statement eno si ntono, nene nnyo, era nga bannayuganda bangi bagyewuunyiza nnyo nga beebuuza, General Elly Tumwine yabadde ku nnomo, yabadde ku oligino, yabadde alowooza ki? Bangi ku bano batuuse n'okulowooza nti General Elly Tumwine alina okuba nga yayogedde ebigambo bino oluvannyuma lw'okuba nga yagiddwa mu ofiisi gy'abadde alimu n'ateekebwa ewalala. Bannayuganda bangi kibaidde endowooza ez'enjawulo nga beebuuza, General Elly Tumwine avudde ku ki okwogera ebigambo nga bino? Saagala mwerabira omuntu ayinza okwebuuza General Elly Tumwine y'ani, lwaki tumwogerako? Tumwine ekisooka kya byonna y'omu ku bannamagye abatasiba zikweya ono mu ggwanga olw'ebigambo ebisongovu byazze ng'ayogera, byayogerera abantu, era abantu baali bamukyawa nnyo olw'okubeera arrogant n'okubeera nga bannayuganda abayisaamu amaaso n'okubazoleya. Mujjukira nti azze ng'ayogera ebigambo ebikaawo, omuli okukuba amasasi ku nnyama, omuli abageza kukola effujjo nga bajja balumba, abadde nga ajja akangakanga bannayuganda ng'abagamba nti bo bajja bamazeeko era n'akola effujjo ajja kubalaba. Era abannayuganda bamukyawa lw'ekyo. Mujjuka ennaku ezo bwe yakeera ku makya olunaku lumu ne bamubika nti afudde. Ku social media mpfa kya bannayuganda okubeera awo nga bamusaasira, ate batandika kujaganya bujaganya. Bangi badde nga bamuyita ebigambo ebibi, bamuyita omufu, bamuyita omugenzi, nga bamukyawa. Actually bweyogera ku bantu bannayuganda ne basinga obutawa budde n'obutaagala, General Elly Tumwine y'omu ku abo. Wabula statement gy'avuddemu olunaku lwaleero yeewunyisiza nnyo abantu ne beebuuza, Tumwine yabadde alowooza ki okwogera ebigambo nga bino? We yagambidde mukama we nti ate obuyinza mu ddembe, oba si ekyo ye nga bw'abiraba gye twolekera, tuyinza okumaliriza nga ensi bagitabangudde okusinziira ku Tumwine. Yagambye nti gye tugenda obusungu bwongera okulinnya abantu, bwe yeetegereza obulungi alaba ng'ensi eyinza okutabanguka, ne tumaliriza ng'ensonga zongedde okufuuka enzibu ddala okusinziira ku General Elly Tumwine. Kino nno statement gye yayogedde etegeeza bingi. Ekisooka kya bina, ono y'omu ku abo abaatandikira ddala olutalo, era ne omulaba otajjako galubindi ku maaso, eryo eriiso eryokubita eriraba bulungi kubanga lyakubwamu essasi. Ndowooza bwe mba seerabidde, Tumwine yasooka okukuba essasi mu lutalo olwa leeta President Yoweri Kaguta Museveni mu 1986
bwe bali balumbye office bwe bali balumbye balakisi ye Kabamba waliwo ensobe zakolebwamu awo n'akuba essasi eryasooka era ekyaviirako olulumba olwo okugwa obutaka olwabalemerera. So Tumwine azaasavinga mu gavumenti eno mu bifo bingi nnyo nga bw'okiwulira. Yaliko minisita omubeezi ow'ebyokwerinda, yakulirako ku kitongole ekikola ku by'obukessi wabweru w'eggwanga kiyite ESO, abaddeko advisor mu byokwerinda, yakulirako ku kooti maasho oba kooti ey'ekinnamagye eno guti gy'alimu. Bifo bingi byazaasavingiramu. Abadde member of parliament ng'akiikirira magye mu parliament eno gye twakavaamu. So omukulu we bw'atyo bw'ali General Elly Tumwine asobodde okuba ng'ensonga nzikwasaganya ate abadde minisita ow'amaanyi ddala. Y'omu ku be tumanya bali mu kintu wakati era abadde bakivuga. Ebibuuzo ebiri mu ddiiro bigamba lwaki Tumwine Elly General essaawa zino avuddeyo n'atandika okwogera ebigambo nga bino. Tugambe nti atandise okulaba nti bannayuganda aba bakooye, oba atandise okukkiriza nti ddala kituufu kye batufuzeeko kimala tebakyalina kye batwetaaza. Atandise okukkiriza nti bannayuganda tetukyalina kye tubaagaza bo nga bo. Tumwine si yasoose okuvaayo n'ayogera ebigambo bifaanana biti ng'abyolekeza mukama we. Mujjukira omulembe gwa Tinyefunza Jeno eyafuuka Sejjusa lyafuuka na linnya lye kati. Y'omu ku abo abaasooka okuvayo ne balaga nti si bamativu n'enkola ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Saagala weerabire omusajja ono akulira ekibiina kya anti General Mugisha Gurigori Muntu Oyala, bamuyita Oyala Muntu Oyera General Gurigisa General okay tugende n'ekyo kye mutegedde Mugisha Muntu Oyera. Ono nno yatuuka okwabulira gavumenti eno gaga nti bakola tabitegeera era n'amaliriza ng'atandiseewo n'ekibiina ekikye kye bayita Alliance for National Transition n'atuuka n'okuba nga ali agala avuganye ku bwapulezidenti juuzi wano. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri esaidi zaawo. Kino kitegeeza ki? Okuba nga bannamagye top abaleeta gavumenti eno mu buyinza bagenda bajabulira omu ku omu oba bagezaako kuba nga bajogera ebigambo bwe bityo. Bali baagenda niyo banga baleka okuba nga bagivuganya gavumenti eriko. Ono ye tannaba kufuluma kibiina kya NRM kyalimu wabula ng'alabika atandise okuweereza ebigambo ebyefaananyirizaako nga bino n'abyolekeza mukama we. Emyaka gino 5 gigenda kufaana gitya? Oba osanga ensonga lwaki ne Museveni mu kukyusa obuyinza okukyusa obukulembeze bw'amagye ayongedde okuba ng'asembeza abo abamuli okumpi. Bwe weetegereza obulungi Pulezidenti Museveni ne mu kabineti reshuffle ey'omwaka guno ababadde ennyo ku kido agenza abasuula n'agezaako okuleeta abavubuka abato be baba mbeera okumpi. Osanga n'atandise okufuna obweraliikirivu mu basajja be. Nze Waswa Emmanuel osubscribinga ku mukutu gwaffe guno gwa Waswa Emma n'ogwa Gossip Talk UG ne tuba nga twongera okuliziganya ne twogera ebigambo eby'amagezi ne tubigamba wano n'osobola okuba nga obitegeera bulungi nnyo. Weebale nnyo okuba nga otugoberera.